أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله tumwebaza mu kitiibwa kye, tumutenda n'amatenda amajjuvu agamugwalira subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah asse ebyengera n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah jalla jalaaluhu yatuwa amakubo ge tuyinza okuwoneramu omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neyebuuza eri omuddu, ki ekikulemesa okuva mu kikomera ky'omuliro ky'olimu? Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatulaga nti omuddu yenna alina akafo mu bufo bw'omujjana, era omuddu yenna alina akafo mu bufo bw'omu muliro. Bw'atuuka okuggibwamu omwoyo nga ddala alwanye n'alafuubana, Allah subhanahu wa ta'ala amulaga tunuulira akafo ko mu bufo bw'omu muliro Allah ke yali akutegekedde, olwaleero akuwaasirizaamu akafo mu bufo bw'omujjana. N'ow'omujjana bw'atyo Allah amulaga we yandibadde amuteeka senga atuuse gy'ali ng'alina akalungi k'agenzerako. Agati naye nkugjeeyo eyo akafo ko kaako. Kyova olabanga Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inna al-abda la ya'mal, omuntu ayinza okukola bi'amalin, emirimu gy'abantu b'omujjana nga muddu mulongoosa nnyo, naye n'atuuka akaseera nga ajali esembedde n'atandika okuwunga n'akola emirimu gy'abantu b'omu muliro, n'amugjeyo Allah eri n'amulaga akafo ke mwabadde. Kyavudde akuwa obuddu n'agamba nti falaqtahama al-aqaba. Kiki ekikulemesa okuva mu mbeera eyo? Ejjana Allah yagiteekateeka, n'omuliro Allah ye yaguteekateeka. Mulungi nnyo Allah waffe yatulaga ebiyinza okukuyingisa ejjana, n'akulaga n'ebyoyinza okukola n'akwokya. Kyava alaba omuddu ng'okutte makubo gakutwala mu muliro, ne yeebuuza gy'oli ti lwaki tovaayo eyo? Gy'okutte nga si nnungi. Bw'amala okukulaga nti lwaki tovaayo mu kisa kye Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwa, biki by'oyinza okukola omuliro guno n'oguwona? N'agamba nti ky'oba osooka okukola fakku rakaba aw it'aamun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba. Ebintu ebyo tubigayaalirira, naye nga twalaba aya Allah emabegako eri mu suratu ad-dahr, Allah subhanahu wa ta'ala nga atubuulira ku baddu be yawejjana abeeraliikirira omuliro gwa Allah
nga Allah agamba nti mu bimu ku bitendo byabwe bagambanga nti wayutimuuna at-ta'ama baaliisanga emmere ala hubbihi nga baliisa nga banoonya kusiimwa banoonya kwagalwa Allah subhanahu wa ta'ala taliisa gundi kubanga mukoddomi we so nga naye ezeeriisa aziraki azirina taliisa gundi kubanga mugagga munne so nga ne gundi ezeeriisa abadde agiraki ne wayutimuuna at-ta'ama ala hubbihi aliisa omuntu ng'amuliisa anoonyaamu Allah mwagale nga gwowa alaba yasaana okuweebwa gwowa alaba awadde mukwano gwa Allah gwawa alaba nga oyo Allah gwabadde ayagala owe n'agamba nti gwaliisa misikiina aliisa masikiina ye muddu alina naye nga kyalina tekimala bwetaavu bwe muddu alina naye nga kyalina tekimala bwetaavu bwe aliisa yatiiman aliisa abali mu makomera baamujja gye baamujja ne basuula ebuzira baasiba oluusi ekyamusiisa tekimanyiddwa baasiba ne lwakwadde ekyamusiisa kimanyiddwa naye yalina omukyala amufumbira yalina emmere gyalya ng'agilondoba olwaleero tekyasobola ne mukyala we yamuleetera ku mmere emyezi ena esatu bwe jaggwako nezigula tekyazirina naye olwaleero ali eyo naye nga bw'abaamu wamugamba innama nutimukum liwajhi llah munnange nkuwa ku lwa Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura sina kyenkwagazaamu neebaze saagala neebaze nabbi yagamba nti waayo ddyo konaaleme kumanya kijjo kyawaddeyo nebyegeza ku mikola ezinaaniganye giri ku kiibo kya muntu omu naye konaaleme kumanya ddyo awaddeyo ki Allah kyakwagala muliraano awo mukwano gwalemu okumanya nti gwe wayamba gundi n'omujja mu buzibu yali alina mukwano gwaleme okumanya nti gojje gundi mu nvuba mu mbeera gy'abadde alimu amakulu nga saddaaka y'ogikuumye nga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wala tubtilu sadaqatikum abange baddu bange temwonoonanga temuttanga saddaaka zammwe muzittagaki bilmanni ng'ogenda olaalansa ati olaba gundi oyo nze namuyamba nze muwa kino nze mukola kino wal adha n'ozigoberezaako ebinyiizo yagamba nti ngaaluwa ngaazonoona yagamba nti alladhi yunfiqu maalahu ri'aa annaas ng'omuddu gw'olaba awaayo ssente anoonya abantu bamulabe naye mbagamba baganda bakutobameeka mummwe abagagga abalina ssente nga muganda waabwe akaaba emitwalo 5 atandikawo kaanaakola naye nga wallahi tasula zimuwa naye nga olina miliyoni ziri ku akawunti olina ebimotoka biri awo bivugwa mu bantu balala be baganyulwa mu mmotoka zo z'olina naye muganda wo akaaba oyagala jjejja oli akufukaanirire timunnange mukulu wange siina mmere naye ngaobulamu ajja gy'oli okwata 5 okwata kakadde n'okamuwa naye nga muganda we ne bwajja tosobola kukamuwa nabbi yagamba nti babuleko ku maali esinga obulungi okusinga omuntu gy'awadde mu kkubo lya Allah okusinga emaali omuntu gy'awadde masikini naye yagamba nti bala ya rasulallah yaga ti emaali esinga obulungi eyo gy'owadde abantu mu makaamu gy'owadde abantu bo muganda waayiza atya okukaaba ng'anoonya ekyokulya nga Abdullahi obukadde n'obukadde bw'ensimbi oli musiraamu ojja n'ogamba nti osaala n'oteeka ekindi wansi amatu bakulaba oluddewo balowooza nti oli musiraamu
obwo bwe busiraamu la obwo si bwe busiraamu olowoleza abaweeru ng'owaakuleka okukola ki okuwa ne bagamba nti muganda wo alina omugabo mu mmaali yo kyova olaba nga abantu olusi tukola ensobi ne tukwata ezzaka ne tugiwa abantu b'eŋŋanda zaffe nga bo balina omugabo ogumanyiddwa mu mmaali yammwe bw'oba ofunye batafunye olina emitwalo 2 oba 3 olina emitwalo 10 oba 1 muganda walinako omugabo wajjanaga nti munna nga sirina nga tumenya nga nina omutwalo gumu nkuweeka 3 zinaakutaasa muweeka 3 agende yo omugabo gwe teguliiwo nti emmaali yemale kwala la wabula Allah yagamba nti gwe bw'ofuna muganda w'alina omugabo mu mmaali yo omwana wa mukulu wo alina omugabo mu mmaali yo omwana wa munnyoko alina omugabo mu mmaali yo kubanga wa luganda ويسألونك ماذا ينفقون آية زربني من سورة البقرة يقامت ويسألونك ماذا ينفقون محمد جابان توجب كبوزا شكت وتوايو لا ينكو يتياسوك الله لا قامت قل العفو بقاما بكبوزا شكت وتوا بقاما يتيجو الله شبالك الدي كي يقاما نتياسوني yola yagamba nti ekyo Allah kibalekedde buli omu okulaba omugabo gw'asaana okukola ki okuwaayo eriyawo emitwalo 5 eriyawo 10 eriyawo omutwalo eriyawo 2 waliyawo 5 kulla afu yagamba nti ekyo kibasonyiye kibalekedde buli omu okulaba kyasobola kyaba akola ki kyaba awaayo so nga ate aya ey'okubiri Allah yagamba nti wesalu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti bajja kukubuuza maali ki esinga okuba ennungi Allah gy'ayagala n'amugamba nti mwekyo bagambe ma anfaqtum min khairin falilwalidayn maali gye musinga okuwaayo ze gyensinga okwagala Allah wammwe ye maali gy'oba owadde kitaawo ne maamawo wal aqrabin ne gy'oba owadde abooluganda tiyagamba nti wal ikhwan oluganda olw'obusiraamu lulala ne qaraba ndala qaraba luganda oluzaaliranwa nyammwe ali omu ne kitammwe omu kitammwe ali omu banyammwe banjawulo ye qaraba wal aqrabina n'ab'eŋŋanda n'agamba nti wal yataama aya gyetusoma bulijjo mu sola zaffe ez'ejjuma abamu abagifuula etteeka nti yeesembayo ku solaatu ljumaa tugisoma naye tetugitegeera fe twagifuula ng'ekintu ekyalijjo eky'olugero inna allaha ya'muru bil'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun nga buli mwagamba atandika kwetereza kusituka khutba wadde naye amakulu lwaki Allah lwaki tabi'u Umar ibn Abdul Aziz yagireeta ku mimbari wano kubanga nabbi teyagisomanga basahaba tebagisomanga ebbanga eri wakati w'okuvaawo kw'abasahaba ne Umar ibn Abdul Aziz ebbanga ddene naye yagijjayo agireete wano teyagireeta kugamba bantu nti mugisome wabula yagireeta ng'alowooza nti abantu bagigamba bagitegeera naye Allah yagamba nti Allah tulagira okubeera abeekanya oli mwenkanya eri muganda wo bw'oba tomuwadde mu nsi oli mwenkanya bw'abanga muganda wo talidde nga gw'olidde n'okusula n'osuula mu nsi oli mwenkanya okubeera nga muganda wo n'empale gy'ayambala agikuba ebiraka nga z'olina oziwa bakoddomibo mukoddomiwo enkya mwennyina ajja kunoba ewuwo alina kuddayo kukutegeera nti mu nsi mw'oli naye ng'empale ennungi z'ogula ejapaani z'ojja Dubai ozijjawa bakoddomiwo bajja beerowooza bwerowooza neerowooza ne batwala oli mwenkanya nga mukulu wo yaayita bwereere
inna Allah ya'muru bil 'adl kirasoma soma kunyumirwa bunyumirwa kutegeera nti kyova bati abakulembeze bagisoma baseka bagisoma naye ng'ogisomye oli mukulembeze oli imaamu oli qaali amiiri oli district amiiri oli mukulu wa toilet ogamba ti inna Allah ya'muru bil 'adl hal ya amir anta al mu'tabir anta 'adil oli mwenkanya ng'abantu bonna bajja wooli owekitiibwa n'owa wansi obatwala kyekimu otagamba kyono wakitiibwa n'amugamba kiti munnange oli azaamaanyiza kanda buli omwafu olwo bw'anajja gyendi omwafu mpeyo n'amaanyi gange gonna oli mwenkanya wa itaa'i dhil quruba ekyokuli Allah kyetugamba yagamba tuwaabe eŋŋanda omugabo gwabwe ogumanyiddwa bw'oba olina emitwalo ebiri muganda w'alinamu omugabo kasita omusanga nga tayina mugireko ebbiri ozimuwe nti munnange sirina naye ke nnina katono kankweka ettaano nze nja kutuuka eyo nja kunoonya munnange sirina kankweka essatu nze nja kutuuka eyo nja kusobola okufuna lwaki alina omugabo mu maaliyo n'otamusanga nga ggambye nti munnange n'omunnyo sirina naye munnamwe namwe temwagala okukola mwemubeera wano mu kyalo weerabidde nti Allah yagamba ti wallahu faddala ba'dukum ala ba'di fi rizqi Allah yasitula abamu ku bantu byefuna fera tasobola kututeeka ku ddaala limu tasobola kutusa ku ddaala limu tekisoboka olaba ovuga emmotoka bwolaba ng'owakagala leka mutomera leka mukubira ng'omba gweri yeekageza gumiikiriza sibamu afune waanadda naye yentambula ye Allah gyemuwa bwolaba ng'ovuga emmotoka leka kusaba wabigala munyigiriza ddebbali la sibamu afune waanaalinnya kubanga bwe bulamu bwe Allah naye bwati yerevo ye gyeyamuwa Allah bw'alina gy'akuwadde yanjawulo ate bw'olina emmotoka gy'ovuga olinaemu eriyo abalina omunaana nga guli mu kigala gyawo mu kisaakaati kyawe wa paakingi alondako gy'anaavuga naye gwe naawe olaba olaba ti alhamdulillah olina ni'ima eriyo gwe gy'ovuga nga ya bbeeyi ntono eriyo z'ebbeeyi nga ziri awo mukaaga apangingaawo kati faddala Allahu ba'dukum ala ba'di fi rizqi Allah yasitula abamu ku mmwe mu byenfuna tegeera nti mulimu mu b'eŋŋanda zange nze Allah nze bwe yasitula lwaki yansitula nze nsobola okufuna emitwalo 10 mu b'eŋŋanda mwezi alhamdulillah naye muganda omanye nti mubaŋŋanda mumwanoonya emitwalo 2 mumwanoonya 3 zimubuze abaana be basoonya 5 zimubuze naye nga gwe 10 osobola ddifuna twala mb'eŋŋanda bo nti gwe kabaka mubo bawo omugabo gwabwe Allah tetegeeza nti ojja kumala kufuna mukadde la yagamba ti wa itaa'i dhil quruba waaba eŋŋanda omugabo gwabwe bawo omugabo gwabwe inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan longoosa isa bulungi abantu bo leka beewulirako leka kulema kulya waabwe emmere kubanga bafumbira entula naye gwe olina obukadde bw'ensimbi wallahi tebugenda kukuyamba ne boonawo bamasikini ezenkanawa nga baganda abo bano babuliddwa tebalya be basooka okukubanja gwe mu aya eri mu suratul abasa olabamu aya eyogera ku masikini Allah gyagati yawma yafiru lmaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi sahiba mukyala yagategeeza mukwano gwo mukazi wo wa banihi n'abaana bo bonna bayogerako baluganda odduka muganda wo naye lwaki omudduka abanja alina omugabo gwe gw'otamuwa abanja muwe naye tiyagambako nti wali misikini ogenda kudduka misikini la yauma yafiru maru min akhihi odduka muganda wo wa ummihi odduka maama wo azza abanja wa abihi odduka kitaawo wa sahibatihi odduka mukazi wo wa banihi odduka omwana wo mulimu okubeera nga Allah agambye tudduka masikini taliimu
mwe kama tolinduko mwavu talimu ne bagane bodduka ba Luganda yawmul qiyama nekuwa balikawo yakati au it'am fi yawmin zi masghaba yatiman za maqraban au miskinan za matraba olisemukana omulekwa muganda otalina muwe aye ezogera ku Luganda mu Qur'ani mpitirivu naye muganda omuwa sente ng'agenda kuwasa ng'okimanyi nti ozisolozezza agenda kuzirya mugenda kuzirya zikole ki ziggwewo okusobola omuteeka mutwalo 5 otawana omuteeka mukadde omubiri ayite endongo ayite kino ate okusiba kadaali ogenda okwala ngaomukadde busozi obumazeewo naye bwamugamba nti bumpe nkole wallahi tobumuwa bwomala muwa obukadde obusatu obwo n'akeera ekyanga nga tikirina mmere lwaki mwawasa kyobanga bosi ng'okuba omujega lwaki wasimuwa obukadde busatu bwamuwase nga ozimuwa n'anoonyamu ekyokukola neyeewasiza n'asobola kubeera nga obusente bwalina bujja kusobola okuliisa ati mukazi we naye bwe bafa muvaayo n'amaanyi gammwe gonna bakola weesiba enkerekejja essanda n'ozireeta oyamba mufu lwaki obulamu yabulina nga temuwadde 10 abagagga mulowooze nabbi yagamba almukthiruna hum almuqilluna yawma alqiyama abalina nnyingi bebagenda okwera abaavu abaakuseere kunaku lw'enkomerero olwaliro abagagga abalina ebingi hadisi eri mu Bukhari almukthiruna hum almuqilluna yawma alqiyama abagagga olwaleero bwe mulaba abalina ssente agaduuka gava ku loneeri hum almuqilluna yawma alqiyama babagenda okubeera abaavu kunaku lw'enkomerero nabbi n'agamba nti okuggyako oyo yanoonya mu ssente ze ekinaasiimisa Allah yazzaako si nakati n'ayunga nazo oluganda nakati anaasigala nga mugagga y'oyo eyanoonya mu ssente ze ekinaasiimisa Allah nakati n'ayunga ne ssente zeezo oluganda yagamba nti ajja kuba mugagga kunaku lw'enkomerero ajja kuba mugagga Allah yamala otulaga ebintu ebyo yagamba nti thumma kaana min alladhina amanu bw'omala okukola ebyo byonna eyo ntandikwa Allah gy'akuwadde egenda okukuddisaako amazambi bw'omala okuzikola yagamba nti beera mu bakkiriza Allah waabwe kubanga okukola nga tolina bukkiriza tekiyamba n'obukkiriza nga tekuli mirimu tekiyamba gogamba nti nze nagamba la ilaha illa Allah kijja kummala la omuntu yeeronyewa Allah wa musonyi w'amazambi na bukkiriza tula mu suratu Imran Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku baddu abalungi bewejjana yagamba nti abaddu abo balina ekitendo kino bagamba Allah ti rabbana innana sami'na ay Allah twawulira munaadiyan yunaadi omukowooze ng'akoowoola lil iman ng'atugamba nti tujje tumukkirize sami'na munaadiyan yunaadi lil iman yatugamba tukkirize an aminu birabbikum yatugamba musooke mukkirize Allah wammwe ne mukama waffe fa amanna ekyo twakikola ne tukukkiriza naye bazzaako okusaba olaba kireeyuuze nakyo eri Allah omuti omukowoozi yakoowoola twamuwulira naye yali atukoowoola tukukkirize tukutegeere Allah waffe naye fa amanna mukama waffe twayanukula ne tukukkiriza kati rabbana faghfir lana kyetukusaba naffe tusonyiwe faghfir lana dhunubana sonyiwa amazambi gaffe tukusobezza naye tusonyiwe wakaffir anna sayi'atina tulina ensobi zetuzze tukola zetugjeeko watawaffana maa al abrar bw'oba tusizaako aje tutte nga tuli mu bantu abakkiriza raba Allah bwe yagamba nti fastajaba lahum rabbuhum yabaanukula Allah
فاستجاب لهم ربهم يقال تمم وبقسيتو إني لا أضيع عملا عامل منكم كم وقسيتو وملوك النبو على قسيت في ذبس سام من ذكر كان مسجى أو أنثى جموع لا أبالك الدين أبالك الدين مجوزة ليس ميشيو بمقام الرواج بمقام يا الله تذكر الزاد بوما انك تلينا وقامت المذكر توكر الزاد لا الله قامت توكر الزاد فاغفر لنا ذنوبنا تصني وين فينا مزال ماجي نفسني وين الله يا ما انت فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عملا عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض لا يملكون قمتي لياترنوا لواتي يقول ثم كان من الذين آمنوا بيلا بكرزا أمام ينتي لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تركي تقوتوا ككو وكجكم الله غايكين غيرنا بابا الله مزي الحمد لله قدر الله ما شاء فعله بس الدين الحمد لله واتو الله بابا مبدأ مزي لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نواتي هو مولانا يمكن موالي تركي تقوتوا ككو تكريزاتي توكيكو ekyo kinaaba mu mutima gwo manya nti otegedde yakutonda ekyo kutuukako tekiyinza kuyitako tekikuyiseeko tekibadde kikyo omubaka muhammadi sa salama kyava atugamba nti omuntu tayinza kubeera mu kukkiriza okutuusa nga akakasizza ti annama asaabahu kyonna ekimutuuseeko lam yakun liyukhti'ahu tekibadde kyamuyitako wa anna ma akhta'ahu naye kyonna kyonna ekimwiseeko lam yakun liyusibahu tekibadde kyamutuukako leka kuteeka mu magezi nti wallahi omanyi mu ebyo mbinamu okutegeera mu ebyo mbinamu amagezi mangi obukkiriza bukulemye otegedde nti obutuwa obuzzeewo obuwonye lwazi baggwe otegeera nnyo la si lwakuba otegeera wabula bwe mwabo abakuttibwa allah teyakussaamu kyova olaba yagamba nti walau yagamba allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati nisa la ilaha illa allah muhammad rasulullah yagamba wekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala walau kuntum fi buyutikum nemwalibadde mu maka gammwe labarasa alladhina kutiba alayhim alqatla nalijjeeyo abakakatiddwako okufa nemutwala ila madaji'ihim naagwo wennamutegekasa wojja okugwa waliyabtaliya allahu ma fi sudurihim nayagala mbagezesa emitima gyammwe gifaanana ki noyinza okulowooza ati sijja kwetalamu ebyo bajja kunzita ne bw'oba osigala eka bajja kukugjayo weebutera okwebuuza ti omusajja yabadde agende taneetagayo kyekyamutteyo allah yagati labarasa alladhina kutiba alayhim alqatl nalijjeeyawo beekakasizzaako okufa muti n'atambula kkiriza yakutonda nti yakuwa si magezi go riziki ogifuna si kubaana nteekateeka wabula allah yagaba yarzuku man yasha bighayri hisab awako aba yagadde katafuddeeyo akwadde kyenkanawa wallahu yakdumu wa yabsut allah asimulula n'akwata leka kukwata muno oyogera ebitasaana nesaana nekwema okujja mu jama kubanga bakubbye kubanga referi yakutte kubanga yakoze eki sooka okoze onoonye bafe lwaki referi yakutte mumaali yange yinza okwanira bwengwa tayinza kunfaamu allah nga ntereesezza bw'aba yagikutte yinza okuba nga mbadde levo gye mbadde ntuuseemu obusiraamu bwange bunyedde nga kigezo wallahu yakdumu wa yabsut akwatamu abayimaani gy'obadde olaga nti onyedde bwakutema okoze eki agenda okulaba nga obusayambagadde obukkiriza buganye kkiriza allah yakuwa yagamba allah subhanahu wa ta'ala nti wafi samai rizqukum riziki yammwe mwenna erigyendi mu ggulu
tiyagamba nti eri wano ku nsi la yagamba nti wafi ssamaa'i rizqukum yagamba nti waqaddara fiiha aqwaataha ensi nateekamu ebyokulya byayo nabigera dda byaggwa bweba beerukabalejale baluma ate jja baluma mukaabe ate abalala bo bakwate emmere n'okusula basuule qaddara fiiha aqwaataha yabimala dda Allah kati wekibeera nga obuzibu kutuuseeko kyagamba thumma kaana min alladhina amanu akwagala akulabe nti bw'ofiirwa okkiriza nti Allah yageze bw'ofuna okkiriza nti Allah mpadde n'olema okulowooza okusanyuka mu kintu nti nga akuwadde bw'aba akumye n'okaaba wa idha massa al-insanu dhurr Allah yagamba nti abantu bwe baba bafunye obuzibu da'ana bankoowola nnyo omuntu bw'afuna obuzibu ankoowola nnyo buli ssaawa yagamba nti okumanya ankoowola ng'atudde nankoowola nga yeebase nankoowola ng'atambula subhanallah ya rabbi riziki egaanye riziki naye falamma kashafna anhu dhurrahu naye Allah yagamba nti bwe mugirawo obuzibu bwe marra kan lam yaduha omuntu oyo abeeranga omusanga nga atasabangako oba atabeerangako mu buzibu ebyange n'abita naye noliyo bitava mu muziki asaala asaawa 24 suna tazoosa kabuli asadde duha zisadde odde bwati ng'aluyewaali naye falamma kashafna anhu dhurra bwe muggulirawo omwagalira gujje n'atandika okufuna marra kaan lam omuntu oyo atambulanga atansabangako n'agamba nti ku kintu ekinene nti kyaddamu okukola waja'alu lillahi andaada n'atandika n'okungattako agataba gundi wano sente zaali zinnemye gundi oyo era kimwogerako nse kyakoledde buli omu n'ogagga bweninayi bwayitako oyo yeerabidde nti yakoowola Allah we thumma kaana min alladhina amanu kiriza Allah nti bw'osiiza byokola byonna bikole ku lulwe tobikola ku lwa kitonde kyonna ebitonde byonna ne bwe binyiiga kola Allah akusiime emirimu gyonna gye tukola nabagamba nti ojjukiranga nnyo bwobanga otudde n'ogamba nti abange byenjogera mbitegeera ogamba Allah wo inna salati wa nusuki wa mahayaaya wa mamaati lillah mukama wange esola eno gye ndimu n'emirimu gyange gyonna gye nnaakola obulamu bwange bwonna bwe nnawangala emyaka 65 bwe nnaaba nsazeewo okufa byonna bibyo bw'oba kukkiriza nti emirimu gyo gigye thumma kaana min alladhina amanu kkiriza kola kyokola ng'okikola ku lwa Allah wo saala ng'osaala lillah yimira mu sola osaale ng'ozze lillah sente ozirina galawo edduuka lyo liggadde lillah ogenze kusaala maali ogirikkekaawo tingenze kusaala n'otabaamu okenyera ojja kumusanga Allah nga gy'olejjera ajja gikuwa yagamba nti gwe ojja n'osaala tekimala thumma kaana min alladhina amanu watawaasaw bisabr bw'olaba munno atekebusa aweddemu olw'obwavu obumutuuseemu gwe gumiikiriza bw'olaba munno ng'afiiriddwa aweddemu mugambe gumiikiriza bw'olaba munno ng'azaalina ebizibu mugambe tigumiikiriza n'olema okusigala ati nze kasaali haddillah nalongoosa vaayo nnyo okulaga nti gundi olwo ekibanga kyagenda okukola yensonga egenda okubona essagwe lu'ina alladhina kafaru min bani israil baakolimirwa abakafiri mbaana ba Israil ala lisaani Daawuda nga bakoolemirirwa ng'ekikolimwa Allah kisa kulimirwa nabbi we Daawuda lwaki kaanu la yatanahawuna an munkari fa'aluhu baali nga tebaziyiza bannaabwe okukyamu bye bakola nga ye agamba nti kasanze neesaalidde oyo yanaamanya amuleka atunda nanga ajja tugende tusaale tatumugambako yeye asobola akufuna n'agenda n'asaala n'amulekaawo
muno namulekaawo nomuna genda otundireko wali nze mmala okusaala wali Muhammad musiraamu nogooleka ku dduuka ayo wasi musiraamu Yesu ate temukwatako lwaki omuleseewo bw'olaba seeka ng'aliseewo ku dduuka lyo nomukati seeka omusiraamu tayagala kusaala ono naye ate gwe gwokola naye era yali mu maali yo bwe lwaki osaala ye nga tasadde oba obubaka atuuka kugamba musajja namukati rahima allahu rajulan Allah asaasire omusajja yenna qaama min allayli asitukako ekiro ku swala y'ekiro eterina ya farda n'agamba ti bw'asituka n'asitula mukyala we nagamba ti waayi situka tusaale n'agamba ti bw'alaba alemeddewo n'asena ekikobo ky'amazzi n'amuyiira laba boolibwa mu buliibwo amazzi laba boolibwa mu buliibwo lwaki obulibamu omaasamu amazzi lwakuba omukyala we omuganda ejja tusaale agize eki alemedde wansi alemeddewo agaanye agambye bw'otuuka kulesa eyo olufalama omuleka otya nga teyo sunna bwe n'osaala yeno kati feka omukyala oyo yagaana oswala nga yafumba emmere bweddayo ekaawo najja mu kifuba kyo naye ng'okimanyi nti tasaala haqqan era ti bw'omala okukitegeera nti golongoosezza okoze ebisoose byonna gwe oyambe bamulekwabo misikiini oyambe abaana bo oyambe baganda bo okukkiriza Allah watawaasaw bisabri bw'olaba munno mugambe nti gumiikiriza ebizibu bino bingi obiraba naye si gwe osoose okubifuna si gwe osoose okwafuwala si gwe osoose okubbibwa si gwe osoose okulwala gumiikiriza waliwo abaalwala okukusinga gumiikiriza waliwo abaafuna ebizibu okukusinga naye baalwera naawe bw'onaani olojja kuwangula watawaasaw bisabr Allah yagamba ti wal asr inna al insana lafi khusr Allah yalayira akaseera omuntu akamuyitako nga talina mulimu mulungi gwakoleddemu kagenze olikalaga otya Allaho ogenda kejjusa nga tekakyajja mu buwangaazi bwo n'agamba nti inna alladhina amanu atafiiriddwayo mu kukkiriza wa amilu salihati n'akola emirimu emirungi watawaasaw bilhaq n'alaamira munna amazima watawaasaw bisabr atafiirwa yoono alina bino bina atalina bina aba afiiriddwa كذبت ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر يا قام الله إذا قام بكوي واصبر وما صبرك إلا بالله بوبانا مقميك رسالة وبانا مقميك رسالة محمد واصبر محمد لنا مقميك رسالة وانا من النبي نذا وما صبرك إلا بالله مقميك رسالة ومقميك رسالة وبسالة جيندي ولا تستعجل لهم تياوي رسالة كبارتو تياوي رسالة قميك رسالة نعم كما ما آية يوم من سورة عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا أبانا بك رسالة الله وموي بلا بلا مقميك رسالة وصابروا قموا بلا قبلا ومقوم يوم مقميك رسالة faayo okaba munno akoleki agumiikirize faayo mugabe timunnanga gumiikiriza ekikyali kituuza tukyabonaabona tetunnatuuka ku levo gye tweyagaliramu nabbi yagamba timujja kubonaabona okutuusa ng'embuze okutuusa nga omusege gulunze embuzi omusege mwetaafu era ennyama y'embuzi si bwe kiri naye kati mujja kubonaabona okutuusa nga omuzege gulunze eki embuzi n'agamba nti okutuusa ng'omuntu atambudde okuva hadara almaut okutuusa Sanaa obwo obutundu buli mu Yamani ng'atambuza bigere oba mukazi nga yatambudde oba olina sente zo ozikutte otambula naye nga oba oyise teryagamba nti gwe kyekyetwala ekyo yagamba nti kubiriza munnawo nti gumiikiriza obusiraamu babunyigiriza
babukoze buli kikolero dama munno nti gumiikiriza nywera kubanga Allah subhanahu yatugamba sura yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala tulatubulawunna fi amwalikum mujja kufuna ebigezo bingi mu ssente zammwe wa anfusikum nammwe nga babatta mufa ebimeka nakati wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum mujja kuwulira abo abaweebwa ekitabo abalwoberere wammwe sibokka wa min alladhina ashraku mujja kufuna bembashiriku adan kathira ebinyizo bingi mujja kufuna mbashiriku ebinyizo bingi amiraganyisa gwasale meka asayisole ttaano ani akulaganyisa Allah eyatonda nabali wallazi khalaqakum faminkum kafirun waminhum mu'minun mumwe mulimu abakafiri mumwe n'abakkiriza Allah yakugamba kati mujja kufuna ebinyizo bingi mwabo abashiriku yazaako ki wa in tasbiru mumunagumiikiriza ku binyizo byabwe mumunagumiikiriza kubonyabonya kwabwe nga kuba kutubonyabonya ne batusiba ne batutta watattaku ne mujirisa okutya nze Allah yabatonda la yadhurukum kaiduhum shay'a enkwezaabwe tezijja bakosa byose bagana webitiibwa lwaleero ujja kukoma biiznillahi ta'ala swala ensonga bbiri mu musomo gwaffe ogw'olwaleero yamba abooluganda kusinziira ku busobozi bwo balina omugabo mu maali yo ekyokubiri kya Allah tabaraka wa ta'ala buli kyokola kyonna kikole lillahi subhanahu wa ta'ala n'omutawaana gwe bw'olina beera ng'ogumiikiriza bw'ona awangala mu mbeera bw'otyo ojja kusiikana Allah tabaraka wa ta'ala ng'akusiimye barakallahu fiikum wa jazakum allahu khair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu